kavuga bili saidi akati kano kasiyenda koyita akantu Wanongo waliwo kavuga yalinga mmotoka. No, njogera yaffe. Mwebani. Mmotoka otontuwita muntu. Anyway. Zeno singe byekiyaye byo bikomeyo mbayaye banno. Kalimu amafuta. Era mwegala tembadde ngenda gena atya ku mulimu. Nawe nagamba bakakyusa emipiira bagiteekako. Omaye take long okalabako. Bagiteekako. Osulawa. Atenza nsula mu garage. Nsubira parking am garage mo parking eyo. Omunzo gw'okuyomba mukase omuntu atayina. Nzo jana oluyayero ne runta omusajja ofunanyizibwa bikibe bawegeza mbwa kali akantu kosimabwe mwogera mwe bani. Anyway, emmotoka eri weeri. Emipiira bagiteekako. Ate kati nali badde ntangivuga nti. Ogenda kumpa ku kisumuluzo kyayo. Omanyi kumala weeks 2 mbadde nno obusente bwe neetaaga nembalamu ate ngende wamanerenda lwakumanya netaga obukadde 10 ate addaawo ate ogenda kunziriza buna ndaba kiba kitwala obudde bungi naye kakati akantu ako nsobola otwala wali ewasula nampe 10 nemmaliriza byenkola then late era sulo y'omu era kuba yampe eyo nampa neeno gye nange gyenvuga kakati mbadde njagala nsooke nkakozeseeko nfune sente zenjagala then later ndoza myezi ng'ebiri esatu jabambo tujja kufunayo akalala. Sikufunye bulungi. Nkuwovugemuko oba simanyi otunde sibitegedde awo oyogedde ebigambo bingi nnyo sifunyeemu. Kale lwakubeera nange sikutegedde mu bulungi oyogedde omponvu nvugemuko awo nange sikutegedde naye kyembadde ntegeeza nti njagala kukakozesa nfune sente then oyagala oli omuwaavugemu akuwa essente. ngenda kawasula ono sula motors ampeemu sente nina sente ze neetaaga otunda. Yeah, it is kind of kutunda naye omanyi obulaba buntu bwe butyo kakati akantu akujjuka bwe nakagulira nga sinafuna gyenvuga kakati kyenayiga nina mukwano gwange bamuyita kwefu yaŋŋamba engeri yokka ey'okuma sente obusente obukadde 10 bukadde 2 ofuna sente mu obuteeka tulaba obumotoka obuspaasio obwankosaamu busiyente obwo bunywa bwenda obwo tebukoze sente bina myeyano era kiva kano saakatunda bwe nafuna eri ningamba kankole ki buno kalungi bwakyusa buli lunaku kamotoka ke kamu akyusa nnamba kakyusa nnamba anti lwaki ate kamu emitwalo ebiri n'agenda Masaka n'akomawo kakati butunda nyamukono wange yakamala okutunda ka spasio numodo kabadde ku ddi yakutunza milioni 24 bukola sente tuka ku nsonga njagenda kukola njagala kakozesa sula asooka ampe sente mbeeko kyempisaawo then nze njafuna wenteeka tufuneyo akalala era kajja bbeera waawo tujjabba tubukyusa olumonyo ofugayo kasiyenta nokavugamu emyezi 2 tufunamu atuwaamu sente nendeeta ka lactis bwe butyo kati nganze n'abaana otuplaningidde ki eno weeri kati gwe agenda okudda ku boda nzompeeyo ate buledi winadde ku boda emmotoka mbadde nkagulira amafuta nze nkagola service kale ate nzire ku boda ani anagikola service tubaliridde kuba emmotoka gyenvuga ngenda ku mulimu gyenkose dropping abaana nobbapiiki era emmotoka yemunze gyetuvuga nga tugenda ku church lwotasobodde kunvuga kuntwala waffe mu kyalo gwe nga bwolina emirimu gyo mu kibuga gyokwasaganya nvuga kamotoka abaana bange n'engendo ewa maama ffe otulesse ku ki tugenda kufuna akamotoka akalala nekyenjagala kusooka kuvunuka wano kubanga tekijja kukola makulu ani yetaaga sente ezo nze nanyine kubugula obwo buntu nze kati tunde eyo nze sinze yetaaga sente nsira nko ku mabanja g'abandi yiyo yange kivaawa kubanga kano kaali kange yiyo gye wavuga era gye wagula era eri manyago gye wawa mukyala we n'abaana bo batamu nalekeraawo kavuga nga kali awo nga tosobola tolina ngeri gy'olinnya boda nga kali awo n'otandika okukavuga era okaluddemu waŋŋamba netisa olubuto lw'omwana w'omuwala mu mbejja malayika terugenda tambulira ku boda n'okwasa emmotoka eyo nenkugamba ogira ovuga eyo kakati kyenteesa ebisaala tuddemu because birimu okulangira n'okujjukiza ebiruma point yange eri nti ate bulijjo nali nvuddeko ki kyentegeeza njagala nsooke nfune kino nve wano nina kyempisaawo mangu na diiru ate bayirawe ejja kukugasa kakati then later olwa sula oyo si muntu mubi era niwe nfuna 5
solo muganga kati nfunayo kaspaasi funa obutaano sookoleetewa n'emmotoka gye tugenda otambuliramu olyoka otwale kano owuliriza kino saatu nkalubiriza ennyo emmotoka gye ndi mu kusaba yange emmotoka gye nze nagyegula yiyo naye baani abagitambuliramu si famireyo si mukyalawo n'abaana bo tonsibaako famire essaawa zino saawa nsibeko famire kubanga abaana boosibako emmotoka nze nakula njagala okuwuliriza kino nze bwe nasomera nalaba ka pickup kaali kamu akajja mu compound yaffe gye nali nsomera enkoowe saakula nga bwakulira ku bodaboda neeraza oba olinnya ffe tuwe nno eri emmotoka oba yatunda kano malako mukono ku mukono nkuwa bino ebisumuluzo obulamu bwange emmotoka iggwe omuntu omu fe abantu abana nabo basatu nange fe tulinyenga boda ebbanga lye basabidde katonda baali bakyusa eki basabire ewaka kati sigenda gikuwa tokola bintu ebyo tekigenda kusoboka fe tubeerewo tutya aganira motoka etaliiyo ani agirina si mukyalawo ebyange si bye bibyo obukakafu obujjawa nti oli mukyalawa wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe kati wuliriza akaama ka leero mu puroguramu sumulula wano ku BBS Telefina.